Abayudaaya baagala ne babuuza Yesu oba Yesu omanye kitutawaanya naye nebeera ensonga abantu ne babeeraawo. Abayudaaya baabuuza Yesu nti kituufu okuwa Kayisaali omusolo? N'ajjayo ekinusu n'akikyusa n'agamba kino ekifaananyi kiriko kyani? Ne bamugamba nti kya Kayisaali. N'abagamba nti ebya Kayisaali bibe bya Kayisaali, n'ebya Katonda bibe bya Katonda. Kaakati nze ngamba bweti omukolo ogw'ennono n'obuwangwa gubeere gwa nnono na buwangwa, ogw'ebyobufuzi gubeere gwa byabufuzi. Si kirungi muntu kugenda ku lukuŋŋaana lwa byabufuzi n'agenda ng'akaalakaala n'ekifaananyi kya Ssaabasajja. Ogenza okubya olukuŋŋaana e Masaka e Buddu, oli wa Nuupu tugambe, ogenze n'ekifaananyi kya Kabaka okaalakaala nakyo. Ate ogenze mu lumbe mukwabya olumbe ate okaalakaala n'ekifaananyi kya Pulezidenti Museveni, mugenze kwabya lumbe. Awo n'oba otegedde Yesu kye yagamba Abayudaaya, ebyokwabya olumbe ebyokwanjula nkolo gwa nnono gwa buwangwa tugukuumire eyo. Kaakati bw'onoogenda mu kwanjula ne bannabyabufuzi gy'ogenza okuwasa omukazi nga tebabaagala, onookola otya? So ate ye Kabaka talina ludda lwa byabufuzi. N'olwekyo abantu babe beegendereza, ebyobuwangwa n'ennono bibeere bya buwangwa na nnono, ebyobufuzi bibeere bya bufuzi. Munnabyabufuzi yenna ayagala okuyitimusa erinnya lye asobola. Era bannabyabufuzi ab'amannya tubalabyeko ffe abamu okumala ebbanga. Ogenda okulaba omuntu ng'alinnya nnyo tutumu ate olulala ne likendeera, twali tubalabyeko. Ate omulala batalina tutumu n'alifuna. Abantu bakiraba mangu embeera zo nga bwe ziba zitambula, naye si kirungi kutabiikiriza mikolo gya nnono mu byabufuzi mu ngeri y'emu, era si kirungi kuteeka bintu bya nnono na buwangwa mu byobufuzi. N'olwekyo agenda ku lukuŋŋaana lw'ebyobufuzi togenda na kifaananyi kya Kabaka, genda n'ebifaananyi bya bannabyabufuzi b'owagira. Agenda mu mukolo ogw'ennono n'obuwangwa, genda n'ebifaananyi ebigendera ku nsonga eyo. Bw'oba ogenze ku mbaga ojja otuule nga toli munnamawulire, nga tolina kamera, otuule mu bantu, emboozi eno eyo ku mabbali owulire abantu bye boogera. Ojja olaba omugole akaviiri ke yakubyako, yandikanyodde akazze eno, baani abo abaamukoze enviiri, akaviiri kandizze eno. Omugole oyo omulaba omusajja oyo bulijjo muttu tasobola na kwambala masuuti, nze nakugamba tigamunyumira. Kakati bwe bibeera bwe tuba nga tusobodde okukola ebintu bino bye tukoze emyaka gino 11, si bye biyitiridde obungi, naye bye tukoze bantu babiraba. Kati waba watudde wali mu kasonda n'anoonya akaviiri ke baawesa obukyamu, kagati banne ng'omugole baamubyudde, buli kimu kyonna baakitereezezza, naye n'ajjayo akaviiri akakyami kubanga ayagala kunoonyayo akantu akalaga nti temutuwanira omugole. Naye kambabuulire ebyo bibeerawo. Era nze kambabuulire singa abantu baali ababoogera tebabyogera nandyewuunyizza, gwe ebintu bye tukoze nga bibadde bingi. Abantu basobola butayogera. Naye ate n'ekirala ekyo nga nkimaze, aboogera ebyo boogamba batono nnyo. Era ngenda ne ŋŋamba anti oli Juliana yayimba akayimba nti kibaluma. Mulaba ntera okukyaza abayimbi. Balina ekizibu ekyo, bajja nnyo ewange ne baŋŋamba kati omanyi nnyina ekizibu, naye biki, nayimbye akayimba kange, naye tebawali abatanjagala banvuma. Ne mugamba nti wakoze ekivvulu. N'ofuna abantu 2,000 okujja okulaba gwe omuntu omu.
n'olyoka weeraliikirira muyimbi munno atudde wali egindi ng'alya capati. Abantu bano emitwalo ebiri bazze batya? Ebirowoozo bimalire ku bantu bano emitwalo ebiri. Oba oyimbye wano n'oyimba na wali n'oyimba na wano n'oyimba na wano, abantu bajja. Naye waliwo omuntu omu akumazeeko emirembe kubanga alina essimu eno gye bayita seereza. Kakati nze ntambula, mbadde Lubaga gye nvudde. Waliyo ababaddeyo? Bwe bampisa okwogera kibadde kitya? Wangi? Nduulu. Nabadde Butambala mu mmwanyi. Basimbye ebitooke. Basimbye ebitooke ab'e Butambala kumala mayiro bammeka. Sigenza ku bugenyi nno, ngenze ku mirimu. Kati olwo mba kubanga ngenze ku bugenyi. Tawo atuddeawo atalina kyakola. Kati gwoza otawaana ne kamera oze kukwata olina n'emirimu. Naye abamu tebalina na mirimu. Nze sibafaako. Sibafaako kubanga batono mu muwendo. Naye ekibi kikire ngoma okulawa. Tawo atuddeawo atalina kyakola. Kati gwoza otawaana ne kamera oze kukwata olina n'emirimu. Naye abamu tebalina na mirimu. Nze sibafaako. Sibafaako kubanga batono mu muwendo. Naye ekibi kikire ngoma okulawa. Oli bwayogera ekintu ekisasamaza kidduka nnyo. Sibafaako n'akatono. Nagoola abalina kye bankolako. Naye babeerayo ate mu mbeera zonna. Babeerayo. Naye temubeeraliikirira. Ebirowoozo byaffe tubimalire ku nteekateeka zaffe. Era abamu baagala enteekateeka ezo zigootaane. Enkuteekateeka zino ze mumbuuza abamu tebazaagala, beefuula bwefuuzi. Kati balowooza nti bajja kunzija ku mulamwa nve ku bino bye tuliko ate nzire ku ebyo. Tutumbudde nnyo Oluganda nze bwe ndowooza mu myaka gino 11. Era mu Bulanga awo tewali lulimi lukozesebwa, mukimanyi. Mabaluwa gonna enkola eri yaliwo yakyuka. Buli omu akimanyi nti edda abantu bawandikanga mu Lungereza. Naye nze nga siraba nsonga lwaki minisita Muganda nga mpandiikira ku nsonga z'Obwakabaka lwaki ampandikira mu Lungereza. Era ekyo ndoza kyeyimu ku bintu bye nasooka okukyusa. Okuva edda lyonna ebiteesebwa mu kabinet nga biwandiikibwa mu Luganda. Okuva emabega eyo yonna. Naye gana amabaluwa amalala go nga gabeera mu Luzungu. Era ebiwandiiko byaffe byonna kazibe zino enteekateeka nnamutaayika tuzikola mu Luganda. Tuziteeka ne mu Luzungu tuba oluusi twagala okuziraga abagenyi naki. Naye nga tukozesa nnyo Oluganda. Ndowooza nange Oluganda ndukozesezza nnyo. Ne lutumbuka nno ne lutuuka n'okugenda ku kampuni kanoonya gye bayita Google. Tebyekola byokka, wabaawo abaseesa. Mwaluulira ne ku gundi ku kikopo ky'ensi yonna ekata. Oluganda ndowooza mwaluulira nga baluweerezamu omupiira. Abaagala omupiira mwaluulira. N'olwekyo Oluganda tulutumbudde. Ekizibu kye tulina n'ekibiina ky'olulimi Oluganda weekiri kiruŋŋamya abantu. Program tuziina ku rediyo era mwami Busuulu oyo mirundi mingi ku lw'Essande abeera atunyumiza batunyumiza emboozi ezikwata ku lulimi Oluganda. Ndowooza nti tulufubyeko. Ekizibu ekiriwo kiri mu maka gye mubeera. Mwami Dickson Kulumba nakuwulira ng'oyogera n'abaana b'Oluzungu. Ku mbaga yo yennyini wagamba omwami ekigambo eky'Oluzungu ampulira n'amatu gange mu kereziya Namuŋŋoona. Namuwulira oyo. Namuwulira. Naye olw'okuba yali mbaga ye saamwambalira. Naye nga neebuuza Kulumba ekimwogeza yali alina omwana gw'ayita bubebi bwe buki n'abaako ekigambo kyayogera eky'Oluzungu. Oyo simuwaayidde wuuyo. Kakati ate ye yawandiika mu Luganda. Abazadde balowooza ndi bwe banaayogerera abaana Oluzungu abaana bagenda kuluyiga. Abaana bajja kuyiga Oluzungu ne banaaba bayize Oluganda. Kakati nze n'agamba ntya nti Kabaka andese nedda mu myaka 11 eno y'ensonga. Ndowooza Ssaabasajja simanyi oba onoofuna omukisa n'omubuuza ekibuuzo ekyo.
asobole okukuwa ekyokuddamu naye ffe tukola bukozi emirimu gye tulowooza nti gigasa obwakabaka oba tussa mu nkola kabaka byatulagira. Kati kabaka atuma Katikkiro ebintu bingi era Katikkiro alina okussa mu nkola kabaka byaba amugambye okukola. Kati ebiddirira bibeera mu mikono gya kabaka era ffe enteekateeka zonna ze tukola tuzimwanjulira, tugenda okuzijjanjula mu Buganda kabaka nga yazirabye edda. Ensonga endala kabaka aba azitugambye. Kakati ffe omulimu gwaffe kussa mu nkola kyaba atugambye, ebisigadde biba gyali. Siyinza kukugamba nti eno ensonga naye simanyi, nze nkola bukozi mirimo gye.